mu mpira ky'amatendekero ga waggulu Kayondo Joseph akubye free kick ebadde nsava mu dakiika y'e89 Uganda Martyrs bwebadde ewandula Bugema University ku mugatte gwa ggoolo 3-2 okwesoka eziddirira ez'akamalirizo. Kaija Sani yasoose okutebera Bugema mu dakiika ya 36. Sebale Swalifiden n'akubira Uganda Martyrs ey'ekyenkanyi olwo Joseph Kayondo n'akuba emaze eggobe mu kibya. Uganda Martyrs ne St. Lawrence beboka abekesoga omutendero ogudira ogw'akamalirizo. Nate ffe kochi waffe abadde nga atukubiriza okukola nnyo mu ddakiika ekolaki mu ddakiika ezisembera kyovola abatukoze nnyo batukubye ekolaiza naye gye tuzze wansi wabula twongeddeko buki bongezi kyovola tusobodde okufuna wino olunaku lwaleero. Empaka ziddamu ku lwokuna lwa Sabbiiti eno nga Uganda Christian University Mukono ekyaza nkumba ng'ogwasooka gwagwa 0-0. Abel Chitaka ne Geoffrey Mugerwa, Salt TV, Omunyo.